kaya kumacha nagenda kulusa sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Atefa bakwetedde ebintu otukubira enduulu. Omukyala we yampadde ssente ye radio ye flaska ejja kumala. Kukoowa kukwetayirirako. Naawe totukoowa. Era tamujja kunkoowa kubanga musigale nga mundabirira. Nga mundaba nasigaza omumenti nzeka. Mama yatuvaamu yatukoowa. Yatukoowa nze mbawulira. Nawe tulankaaba. Muna Uganda, Big Clara H Property Services bakusosotoledde estates empya enteekateka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala eri Namayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka. Ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media, Tuggussa Enssonga. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli
tukwaniriza mu kitundu kyaffe kino tuline Mumbejja. Nange baniriza nnyo. How are you, Mumbejja? I'm fine. Fine. Are you sure you're fine? Yeah. How's the baby? Baby, I'm alright. Cause what is his name? My name is NDAGIRE Sarambejja ndi ku lulwa Kabaka. Obulamu Mulungi. bakusubiza nti tugenda kudda. Saakiwulira bulungi. Bakugamba nti tujja kudda. Naye olinya kuwuliribwa bamitani kozi? Pawe Buwanguzi. Olinya kuwuliribwa Buwanguzi. Kuno kwasula? No. Come on, this one. Yeah? This one. Asula kuli? Ate gwosula? Ya nange nsula okwo. Osula kwali? Yes, sir. Naye. Blanketi yo. Ndizina blanket. Ulibikali. The color is this one. Yeah, bino. Ulibikali. Ne Muwanguzi. Yes. Mujjako ku buliri obwo. Ejjako bulungi. Naye kugamba nti nno tolina mufaliso ne bulangire singa tubikulebe. ate engeri gye nalina essaali lingi nga linjigidde nga mbetedde akagaali ekyokulya kati ekyokulya kiweddewo leero. Kiwaddeyo kyo? Watutuma ki kuli? Fulaska, essimu ne sola. Fulaska, essimu n'essuula. Kati nate essimu yo amaduuka gaggaliddewo leero tegakola essimu. Oba Bini ndetera ku fulaska eyo ne leediyo. Okusoma ne leediyo. Era ng'ekyokulya kibadde kyakaggawo n'ekikulaga kati. Genda kukola kutya? Kibadde kyakaggawo. Obwongo bwonna bubadde ku fulaska na leediyo. Ne sola ng'egyo kirinamu mmeka ate n'ekyokulimba kubira emiranga ennyumba etonnya omusala omufulira ka poloti n'omukigimbira akayumba nkiyambe ennyumba etonnya bisira babisi. Kozi wagamba nti nno tosobola kukozesa ttadooba. Kaba kanjokya. Kaakati bwe twava wano waliwo omukyala yaŋŋanya okumwogera erinnya n'ampeereza ssente kugulire ka leediyo mukamba. Owuliriza leediyo kyo? Kansinga yawaloka kuteekako yendiri. Yaŋŋamba leediyo. Leediyo kyeyabalokole. Tugenda kuginoonyako leediyo yabalokole. Eya Pastor Tom. Oba ogundi kibagiyita batya? Wetunabya nga tumaze ogikuseetingira. Fulaska, omukyala we yampadde ssente ye leediyo ngire fulaska. Fulaska ejja kumala. Fulaska yeeyo, leediyo yeeyo. Kaakati tugenze okulaba nga ssente yatuwadde nnyingi. Ne tugamba Mumbejja ayinza okuba talina mufaliso. Biri soko oyita blanketi n'omufaliso. Zijjanjaba. Tubadde ne tugamba naye ssente batuwadde ssente nnyingi. Ne tugula. Tugamba tuguzeeko leediyo zigaanye okuggwawo. Ne tugulako fulaska ne zigaanye okuggwawo. Tugamba Mumbejja naye ayinza okuba talina nno mufaliso ne blanketi. Obadde okuwa taate yafa. Kati eno blanketi
Ndeta n'omufaliso gwa Mumbejja. Ogwo gusuliddeko bbanga ki? Myezi 2 n'ekitundu. Olimba taata ng'aba yafa dda. Wabanga yafa dda. Ate ffe abakweteddeyo nti otukubira enduulu. Tubebaza. Nina bebaza bannange temunkoledde kyamagero. Nze nno mbadde mmanyi. Enduulu z'otukubira z'ababbi tudduke tuyitira ba chairman. No. Nina kuwira ssanyu nga lingi. Enduulu zibadde za ssanyu. Nga ssanyu nnyo. Nze mbadde nyimbuse nga ngenda kudduka. Nze nga mmanyi. Tukubidde enduulu kudduka. Abaana omwana wange afunyemu akamwenyumwenyu. Omufaliso gwe gunajja waawo. Engeri gye waliwo entebe eri sayidi eri. Tujja kuteeka bona bwennyininyini mulimu okuba. Kaakati waliwo ekirala. Jangu wano wabweru. Jangu omukulu. Ono musikolo muno omukulu omulaba? Bamuyita engineer Damulira. Damulira agenda kubeera nga akutirayo sola. Bagamba nti tuyagala kukozesa tadooba. Amafuta gakuzibuwalira. Kati engineer Damulira tumuleeze. Sola eriwa. Omukulu agenda kukulinnya kuno akutere akute. Bulungi maama, yotya maama. Bannange tusiima buli kye mukola. Mwebale kusiima. Mukama abagazi. Namwe mwebale kutukuumira mu Mbejja. Naawo mpola. Naye oba yali asaanamuuka eddwaliro okulaba ekyo ekimukankanya. Nze bwe ndowooza. Teekayo. Kuba akankana omubiri ogwo. Naye afaayo omwana gumulaba oyo ku mwana we. Ayoza kumakya subuhi n'akunya n'ateeka ku waya n'afumba n'amuwa ekyokulya n'ekyokunywa. Afaayo bambi. Ye maama omuto. Afaayo nnyo. Ye maama omuto. Nande njagala mwana wange bamusala mutwala mu ddwaliro ne bamumenya n'atambula naddala n'atambula. Twali tukoowola gwe noyinza okuba ng'oli eyo ng'omanyi ku musawo asobola otuyamba mu kintu ekyo. Okugulu okulimu kalemala n'omukono ogumu gwalemala. Njagala bamutwale bamumenya atambule addewo. Nange kennyini nina ekinkankanya. Nkyasobola kulima gadeni njawe. Osobola kukola ki? Nkyasobola kulima gadeni. Wabweru nawe. Nga sina ttanka tebayandetera amazzi nze ngaleeta njija ntuula mu kkubo tebayanyamba. Nijja omwana yeepamidde agakuttemu. Alalade nkuba omulanga gye muli eyo nga mundaba munagire nsala mu Mbejja ndi ku bukulembeze bwa Kabaka. Nsala kunnyamba gye muli. Wabyo kimu kya Mukama. Ekimu kya Mukama. Kino kyonna kye tunaafunawo. Nawe tufunye bujjanjabi tujja kujjanga. Tujja kukoowa kukwetayirirako. Era temukoowa. Naawe totukoowa. Era temujja kunkoowa kubanga musigale nga mundabirira. Nga mundaba nasigaza omuwenti nzeka. Mama yatuvaamu yatukoowa. Yatukoowa nze mbawulira. Yatukoowa nawe tulankaaba. Kyoba manya nti Katonda ye tasobola kukukoowa, okimanyi ekyo? Ye.
tasobola kukoowa. Yesero. Maama muntu mwana wa muntu. Omwana w'omuntu asobola okukoowa. Naye Katonda ye tasobola kukoowa. Singa Katonda abadde yakukoowa singa tetuli wano. Okimanyi ekyo? Yesero. Ekyo kyokka kyokka n'okyabaliza Katonda. Nti kuba bangi be tuyiseeko yonna. Naye laba tujja eno. Gy'oli omanyi eno? Ate tamanyiyo. Wala gye tuli. Naye gye tuvudde yonna tubayitako bali bonna mwe tujja. Kitegeeza Katonda akwagala atakoowanga. Tankoowanga. Singa abadde yakukoowa singa tetuli wano. Kituufu. Sooka omatize emmeeme eyo n'omutima gwo nti Katonda njagala. Katonda njagala. Okkiriza ekyo buli kimu ekisigadde kigenda kutambula bulungi. Kijja kutambula bulungi. Olunaku lwa leero watugamba yagala flasika, rediyo, tukwetedde omufaliso, tukwetedde bulangiti, tukwetedde sola. Onakunyingangako busumizi switch bwoti ng'oyaka. Kati ebirala byonna kasita onoosiimye ekyo ku mutima nga nti Mukama weebale. Teweebaza ffe tubikoze. Naye omuntu ali eyo mukyala yatuwadde ssente obikukolera. Si yabikoze wabula Katonda. Kasita nomanya Katonda njagala nga Mukama weebale kumponya nzikiza. Mukama weebale kumponya kiwubaalo kya kalediyo. Ebisigadde bigenda kwekola byokka. Kitegedde? Nti era n'okukkiriza nti Mukama akwala. Andi maama tosobola kukyawa maama olw'okuba nti yakukoowa ye. Tuyoga nti maama mwana wa muntu. Omwana w'omuntu asobola okukoowa. Kitegedde? SB4 Media Tuggussa Enssonga. Mumbejja ono ndowooza followings emboozi ye oba gye twatandikira. Muzze nga mumufollowinga mumumanyi. Tugezaako mpolampola kye tusobodde. Tukwasizza n'atukwasirizaako. Ne tubeera nga tutereeza bulamu bwa Mumbejja. Olunaku lwa leero waliwo omukyala yagannye okumwatuukiriza amannya. Tuwaddeyo akasente. Tujje tuleete sola, rediyo, flasika. Tuwongerezaako n'omufalisaawo ne blanketi. Ne tumuleetera. Ate ebirala abalala munaatandikira. Ffe kyonna kye munaatutuma nti Mumbejja mutwalire kino kye tujja okola. Ennyumba tekugwira. Yagwayo. Anti wuyo ate agirinnye. Tuyinza okwekanga ng'ate omwana tali munda. Ali munda. Tuyinza okwekanga ng'ate agigendeddemu. Ekituufu ati ye first born. Ye first born. Ye first born? Yeah. Second born gajja. Sawa yonna first. Oba yinginiya tumuleke wano. Yingini yange eri gy'oyitabamu eyo. Ati muleke wano yingini oyo Mumbejja. Yeah. Yingini ono tuyinza omuleka wano. Nagondi wagala giteeka saidi. Kazimire kuno wekuti. So okitegedde? Yeah. Ninga weebaze ku bantu. Weebaze omukyalo oyo. Yaganya okwogera erinnya lye mpulira kintu kinsiba kingamba bamwogere. Bazanya ne bazanya gye mukoze nnyo Mukama abaddizeewo embeereyo. Mukama ng'abatambuza olugendo olulungi. Era tusabire okuba gye tuyise tuyinza obutaddayo tuyinza osula wano. Kubanga ekkubo baalirimye. Gamba nti baaligadde. Teganda baaligadde. Tebaaligadde. Ekkubo baalirimye. Tuseeredde ne tuseerera. Naye nga tugamba tulina okutuuka ewa Mumbejja. Ne tuseerera omu lwavaamu wasindika wagenda wansi w'emipiira bakukutayo ettaka. Ne tutuuse kati okutuukako tutuuse naye okuddayo tuddayo. Tusule wano. Era kye mbadde nteesa kubanga tuyinza obutadde. Mulimu bwe tuneebaka. Bwe tuleese bwe tuneebaka. Tuligenda kulya kyaggulo ki. Olijje mulaasi talya nnyama. Tugenda kulya ki ekyeggulo. Bala jafumba.
Bala jafumba. Anafumba. Mmere gye njagala okulya simanyi oba onoogifumba. Oyogere. Manyi mmere gye njagala okulya. Njagala ku bidoododoode ebyo sibirabawo. Ne muwogo. Oyogedde olinde ani kasava. Kasava. Njagala ku kasava. Tukusima kasava oyo tumufumba ntuleka mu bidoododoode awo. Tunaasobola obifuna. Yeah. Funde kuba neera tusayini. Kabizi kasale. Kabwa. Kabizi tukasale tukale. Omalu gyebaleko. Omalo omukozi ekyo. Andaba akyusa. Alina lusa omalo njala emuluma. Agenda kulya ki? Nga akamere kakaweddewo. Akamere kawedde. Tuzuka akamere kakuweddeko. Genda kukola tutya? Simanyi. Labbo tegudde? Era egudde. Obudde tebukaaye? Obudde bukaaye naye era embeera. Bwadde bulungiko nnyo. Mu nnyumba batyayo? Ani? Baby wife. Bakyawo. Muse mu nnyumba. Okuba atyayo. Bakyayo. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Mu mbejja ono alina emboozi enyuma. Lumu tujja tulako naye atunyumizeemu. Alina emboozi enyuma nno. Akuba nti tujja. Lumu naffe betubula. Wadde twali tumaze nga tunyumya naye. Oyinza okubuta controllinga emotions zo gwe ng'omuntu. Ogamba owaayi. Tudda mu kuseka. Kiyinza okuba nga kituyinza otuyisa obubi naye. Mbejja yono. Tuli ku kyalo ki kino? Kugonero. Tuli gonero. Jasa. Dala. Jasangibwa. Oyinza okubeera ng'oli mu bitundu by'eno Namawojjolo, Mukono, Jinja, Walusubi. N'ogamba Mbejja kangende mmukyalireko. Osobola okujja n'omukyalirako, n'omulabako, n'omweta ku kilo y'essukaali. Kyonna n'omukyalako just n'omukyalirako bukyayizi. Ddala atera okutambula nga mubulira enjiri. Jja n'omukyalingirako ku kigambo kya Mukama. Tomanye ekigambo ekyo kiyinza okumuyisa obulungi oba okukyusa ku bulamu bwe. Nga ffe tuyinza okuba nga tetuli nnyo musumba naye nga mu kusumba kwaffe oba obusumba bwaffe tubukola mu bino. Ffe tuyinza oba tumuwadde omufaliso leero oba ne blanketi. Naye omutima gwe gufunye ku mmere, omwoyo gwe gufunye ku mmere ey'omwoyo. Emmere ey'omwoyo kwe kutuula n'omuntu n'omubwira ekigambo kya Mukama. Nga bagambe nti ye abadde mami we yamukyawa. Tumugamba mami takyawa muntu. Mami mwana wa muntu asobola okukukya naye Katonda ye akwagala. So oyinza oba ng'oli mu nsumba kyaki eri mu Mukono eno mu Namawojjolo munoonyeeko mu mbejja ono omukyalingeko naye ku kigambo kya Mukama. Oba oli awo mbeera esobola okuba nga etiri n'omwoyo gwe gusobola okuba nga gutebenkera. Si kyekyo. Omukulu otuuse ewa? Yinginiya Budala. Ozeewa katono nnyo. Sito bagula nazituuka.
Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga engineer kozika engineer Kavuma engineer Peter Peter mulagirire ongeja gendo banga chikolamu tumalirizo okwayalinga Mumbejja Peter kakulagirire ogenda kukola ngotya akati beno ngenda kutereza bulungi ogenga bali ku surface bulungi naye Mumbejja kanoke kateka ketala ya wano okalabi kati kaneno keke wabweru kano okitegedde Nenga kasaka kumacha budde we bucha ng'olijjako oba ofunyemu obuzibu wali eri omuntu yenna osomugamba nti angambire ku Peter ajja ntererezeeko ettaala yange yakyankalanye nga kujja nkiterereze ku bwereere sijja kusaba ssente naye tosirikange nga bizikidde nga bisubira okuzikira azininga message ezirumye kubanga olina message mu nabagamba mweziri tuzisale tuziri ndudde okulya ku Mumbe yes mbese tuziri boso wala okukira ko wansi awo tukamumeja oso buleka mne dako wansi nabuteka watu kawo ajja kaona enyumba nyemeseza ate yagwayo da mbayagwayo meseza okukola byembadde njagala ate nsala awe nyumba ejawa kiso namusobola tupangisiza wananetubaawo jujuzi batubba bakubba babba batubba babbaki babba engoye gye batuleetera era n'ekivera kiikyo kikalu bagenda bazibbamu yali ngenze kuluziga ate nga gawala omufaliso tebagubba andi kyendikweraliikiramu ate kyetindako akuja amanda ngulayo ga 10 olusiga 2 era n'akasigiri kaakaawo taadde nkuba mulanga muba mukomawo g'okubiri eno tipangisiza wakiso gokyako ne bakama baffe tulabe kate singa kale zano bwe wati kale gezaako okujjako switch zo tulabe kuba kulagiridde tulabe obutaddeko eyewabweru linyiga kali teako kaliako munda basi kyekyo so tweyanziza nnyo akalusobola kuteekako guno omufaliso wano
Tukula. Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusosotoledde estates empya enteekateeka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erinna mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tweyanzizza nnyo abadde ku kitundu kyaffe kino kyakusa tunemu mbejja wetwogerera nga bye yatusaba tubituukiriza. Kaleediyo kafunye naye adeesaba tewagambye kunteereza naye sikula ate amanda. Madamu egali akwatira wedde okugula boxi y'amanda naye tugenda kuwa anti yo sente agenda kugula boxi z'amanda. Anko era tugenda muwa tulabe tugenda muwa olaba wiiki eri emigaati jaggwawo gyonna jaggwawo ebintu gye matugamba yabitujjako abikumbire obuwe ate nekyokulya y'omukyala Dejja mugamba jjali yenna waatuwuliza naye simumanyi jjali waatuwuliza ayongera ajja tulabeko ajja kujja naye nga tweyanziza nnyo omukyala eyantisse obubaka buno yaŋŋanya muwatuukiriza amannya naye omulimu gwo tugukoze. Fresco gifunye agiteeka mu caayi naye amanda siina ojja funa kyemmanyi mukama yagabirira nange njigizza maama. Tweyanziza nnyo tweyanze gwe wena wenna atambula naffe nga SB4 tweyanziza nnyo abasharinga waka waffe abatukkiririzaamu abamusharinga abakomentinga netweyanza kyansusso gwali adonatinga tukweta program bweti nogamba mbejja mwaddeyo omutwalo oba ebiri zetukuŋŋaanya tujja tukola ebintu nga bino siffe nga ffe abakola olamu abali mu abatulaba mwe mukola twongera obajjukiza nti amasimu tufuna amangi nnyo agasaba obuyambi thani amasimu agayamba so tuyiga okuyamba tuyiga okudonatinga oba oli awo ne mukama ajja kubeera nga atuddiza mu ngeri emu oba endala neno yasiramu manya tujja kudda tukulabe so byebyo nno bumala okazi ku kamera nga bulijjo ze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya twali tusinzidde eno ggonero ewa Mumbejja Ndagire Mumbejja tujja kuba nga tudda tukuceekingeko kyonna kino batufunyeewo tujja kubeera nga tukikuleetera kitegedde beera bulungi anti tugenda muwa ssente ojja kugwirayo ekyokulya twakizwa nti tukuwa ssente maze kubbako ekifo kyemangiriddeyako okulya nekambeezaako mu nnyumba kubanga enkuba etonnya kumakya nga tekirina mukakulya genda muwa ssente ajja kugulirayo kale tweyanziza nnyo bumala thank you very much. Welcome. So bumala kazo kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya. Bible yagamba emmeme gabayegejja tusaba mukama kutuweere omukisa
gwe wenna yambyeko ku Mumbejja mu mbeera eno tweyanziza nnyo tweyanzeege aba donatinga programs yadde ayinza okuba nga si Mumbejja tweyanziza nnyo tweyanzeege tujja kumana amawanga yonna nawo gyoli tujja kutukako nga Mukama yayagadde wangi Mumbejja ngenda kukutereereza kanoonya bulungi sekwensi yaayo. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga obumala akazo kamera nga bulijjo Albert editor waffe. Subscribe, like nga ate era sharinga. Bera bulungi weeraba.